amazina amakopperere gamenya omugongo. NRM ekopye eggaali, muganda wange gifuukidde eggaali. Poliisi bwetyo erabudde ekibiina kya NRM nti mwali badde muva ku by'eggaali kuba bigenda kubazaalira obuzibu. Bobi Wine munnange yaleeta eggaali, kakati NRM munnange bwetyo ne babakira eggaali, era eggaali bwetyo munnange ebaviiriddeko okufa n'okwolesa empisa ensiiwuufu. Muno nno munnange twafiiriddwa DJ Mulambirira, Balamu ye yalagidde, era DJ munnange bw'atyo n'alugenda. Ate munnange Minisita Musaasizi ye amayinja n'ensingo baagifumise muganda wange nsonga za ggaali. Museveni alabudde Andrew Mwenda ku nsonga z'abalaalo, naye abantu bagamba nti Museveni bwe tuba tugenda mu campaign akola bukozi kyonna ekijja, oba kirungi oba kibi, kasita abeera nga akikolera in favor ya campaign, naye alabudde Andrew Mwenda mu ngeri yonna. Kale bw'atyo munnange Dr. Kizza Besigye naye alabudde ku opposition okweyawulayawula nti ekyo munnange kiyinza okuvaako akabasa. 2026 bwe kiba nti kwanganga General Museveni okumujja mu buyinza, ti opposition bweba tesobodde kubeera nga yeegatta naye. Mazima ki agali mu ekyo, kubanga kirabika okwegatta kwa opposition kuyinza obutasobokerako ddala okusinziira ku biki ebiriwo nga bwe ngenda okubeera nga nkulambululira. Kale munnange bwe tutyo butereevu twolekedde ekyatuleese era nga teweerabira nti waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi, waliwo ogiwa kunoonya naye munnange agamba nti gwe Jessica Nalumansi Kasozi lya bbaawo, agamba nti mwasomako mwembi Budini Girls Boarding School kiri eyo mu Busoga. Kakati bw'obanga munnange gwe Jessica Nalumansi osobola okunkubirako wano oba okujja ku WhatsApp namba zange 115 n'esembyayo 73. Era agamba nti Jessica Nalumansi ono muwala wa Venancio Ssennoga eyasoma oba eyakolako ku Radio Uganda. Alright. Watali munnange kulwa yadde n'akamu eggaali efuuse eggaali. Bagamba nti amazina amakopperere bwe gatyo munnange gamenya omugongo. Kakati Bobi Wine aleese eggaali akikubyewo nti mukole eggaali. Muganda wange ko bali eggaali, kati mulembe gwa ggaali, naffe tukole eggaali. Basooka ne bakivumirira, naye munnange okusinziira ku bwe bamanyi paka ne Uganda bagamba nti teri muntu ali seefu. Wano Uganda bagamba teri muntu ali seefu. Kakati nabo munnange okusinziira ku mbeera eriwo, kubanga primaries za NRM zibeera za musaayi. Kakati munnange bwe batyo nga bagamba tujja kwetaaga eggaali, naffe tukole eggaali. Si lwakuba nti bakole eggaali balwanagane n'aba opposition, wabula balwanagane ne bannaabwe munda mu NRM mwennyini, kubanga ate eri muganda wange atalina mundu, talina backing ya mundu, oyinza okwesanga nga oviiriddemu awo. Kakati munnange poliisi erabudde. Poliisi okuva eri mu region ey'Ekiira region, bano bamaze okubeera nga munnange bateekawo okulabula eri ba candidates ab'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM, okugezaako okubeera nga munnange bakunga abavubuka okubeera nga bakolera wansi wa code name ey'eggaali, okubeera nga bateekawo eggaali, era nga eggaali tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yasooka okugisiinyaako nti mukole eggaali, era yali sayidi z'ebusoga naga mukole eggaali. Kakati muganda wange kumbe
yali talagira bulagizi oba tawa magezi ba opposition bokka, kumbe n'aba NRM bwe batyo. Era nga bwe kiri nti Kino Museveni ne manifesto ye era agisikambula mu z'abanne mu by'abanne, kati nabo ako ne bakabaka gaali ne batandika okukola eggaali. Kakati eggaali efuuse eggaali, muganda wange, eggaali efuuse eggaali, kubanga eno nkugambye evuddeko n'abantu okubeera nga bafa. Kakati njogera nti ye Bobi Wine mu kwogera ku ggaali yali ayogera ku kubeera nti nno yali ayogera ku kukuuma kalulu, okusafeguardinga obululu 2026, kubanga ye ggaali agitambulizaamu ne protest vote tikukuuma kalulu, era nga ye olulimi lwe munnange lulina oba oli awo engeri gye lukugiramu abavubuka babeera akunze okubeera nga bakola effujjo, ate si banyakuzi ba busawo. Ne kati eggaali ku saidi ya NRM munnange evuddeko kunyakula busawo, kunyakula ssente. Juzi nga Kino Museveni agenda okunominatingibwa, mwabiraba, tojja kubuuza kati ngaddi. Kakati munnange kwali kukuuma kalulu, okupreventinga vote rigging, okusinziira ku Bobi Wine nokakasa nti buli kimu, nti buli muntu yenna mu kapasite ye eyeesimbyewo mu kibiina kya NUP oba opposition aba aliko obukuumi, kubanga jjukira nti opposition yeekuuma yokka. Kakati munnange Inspector General of Police Abbas Byakagaba avuddeyo n'agamba nti idea eyo nedda, kubanga eggaali jjukira yayogera era n'ayogera ku ggaali gye buvuddeko ng'ayogera ku ggaali ng'azirabanga militia groups, abiranga bibinja kwigambe ebisemberedde okuba nga eby'abasirikale. Era ng'agamba nti n'akuba omulanga eri ba police commanders bonna okubeera nga bafaayo taking action against such formations mu kwetoloola eggwanga lyonna. Naye Charles Nsamba owa Kira Region Police Commander agamba nti intelligence report gye balina nti already bamaze okukizuula nti ng'oggyeko Bobi Wine okwogera ekintu ekyo eky'eggaali, ate ba NRM aspirants bano muganda wange ate bo bakoze eggaali groups zino bazirina bulungi nnyo, era nga bazikoze okwetegekera party primaries. Bazikoze okubeera nga beetegekera okulonda okw'omu kibiina mwennyini ekya NRM. Kakati munnange yabadde ayogerako ne ba candidates wali ejjinja City Hall. Nsamba bwatu yalabudde bannabyabufuzi already abatandise okubeera nga bakunga abavubuka mu ngeri ey'effujjo ey'okubateekamu emitima emizibu ennyo ey'okubeera nti nno batiisatiisa bannaabwe, okusa n'okubeera nga babalumbagana, physically attacking their opponents, supporters. Kakati awo muganda wange, kakati njukira nti ebikola eby'effujjo bingi nnyo, era yayongerezako n'agamba nti eggaali bammemba bano aba NRM bakizudde nti mu ggaali zaabwe bambala ne yunifoomu ezifaanagana ez'amagye, obubonero obuliko nga bufaanagana eby'amagye. Era n'agamba nti kino munnange kimenya ssemateeka okusinziira ku UPDF Act gye baakava munnange okubeera nga bakakasa Kino Museveni. Kakati ye bw'atyo ng'abagamba nti eggaali eno gye bagezaako okukola babirabanga bibinja by'abasirikale, era ng'ebiseera ebisinga obungi kale okulonda bwe kuggwa nga babivaako, naye ate kitegeeza nti nno nti abaabiteekawo ebibinja byo nga byo biba bivuddewo. Kitegeeza obaako abantu b'okwasaganyizza ab'endowooza ezimu era ng'obawadde amaanyi ne ssente oba oli awo. Kati akalulu bwe kaggwa bo bano bazaabandoninga, bazireka awo, bazisuulawo. Kakati awo weesanga nti abavubuka abo bwe babeera bakunze baba tebalina kye basigaza okuleka okubeera nti kati ate balumba abantu aba bulijjo
okusobola okubeera nga munnange ate banoonya ekigulira magala eddiba mu ngeri y'okubatuusaako obulabe oluusi n'okuggyawo obulamu bw'abantu. Kakati bw'atyo ng'ategeeza nti intelligence nga bali wamu n'abo abatayambadde uniform n'abambadde uniform nti bamaze okubeera nga baba deployinga, babateeka buli wamu okusobola okubeera nga banokolayo baba identifyinga n'okukwata abo bammemba b'eggaali n'abo ababa sponsoringa babateekamu ssente. Era munnange ng'amaze okubeera nga ayogera kino, muganda wange bingi nnyo byetutegedde okuva mu mbeera eyo, era abamu ku bo bagamba nti eggaali zino mbu za mugaso kwabo abazikola, bagamba nti za mugaso, era bagamba nti eggaali mbu ekola ng'olutindo wakati w'abavubuka n'abo abakuliridde mbu bo abali mu byobufuzi eby'ekintu ekikulu. Kati nabana abavubuka batanaba kubeera nga babitegeera mbu bagirabanga bridge eya civic education oba bridginga civic education gaps ezirekeddwawo nga gavumenti tesobodde kubeera nga ekwasaganya, oba government agencies tezisobodde kubeera nga zilinkinga abavubuka naddala. Jjukira nti kati wane waffe batuwabuziza kimu, muve mu byobufuzi era n'okubisomesa. Kati nga political education byonna baabijjawo mu masomero, kati abavubuka bali awo mbu babeera tebamanyi kati mbu eggaali zino ziyambako okubridginga oba okuteekawo okugatta gaapu eyo eriwo, abavubuka okusobola okubeera nga nabo bategeera engeri eggwanga lyabwe gye liddukanyizibwamu. Kakati era bo bagamba nti eggaali zino ziyambako okusimplifyinga political activities, zibayambako bo nga bo ababeera bazikoze, teziriiwo okubeera nga zikola bikolwa bimenya mateeka byokka, wabula nti zibayambako okusobola okutambuza emirimu mu bwangu nga bo. Naye waliwo abagamba nti eggaali abazimanyi obulungi ennyo bagamba nti eggaali zino abazibeeramu babeera bakolera ku mwenge na biragalalagala, kakati awo muganda wange eggaali nizibeera nga ziri dangerous ku sayidi eyaabwe, kubanga jjukira nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali eyiye ate already weeri, naye era bakugamba nti ffe eggaali weeri, naye abakubi ba bupevers be baatuvaamu era bo ne bagenda gye bagwa. Kakati abo abakubi ba bupevers abo abakuba abantu obuyondo be baasigalira mu ggaali ezo kutambula n'alien skin bwe batyo, abo be mwalaba nga ateeka mu lubiri wali ne bakuba abantu. Kati eyo eggaali gyeri nayo. Kakati bo bagamba nti bano embeera eno singa egenda mu maaso oyinza okwesanga nti abavubuka abo abanyi b'omwenge abajja nga batamidde nga baagala okubeera nga bakola effujju basikambula obusawo, kiyinza okuleetawo obuzibu. Ate era nti kireetawo unfair competition, eggaali ereetawo unfair competition. Okuvuganya tekuba kwa mazima na bwenkanya, weesanga nti abantu abamu batiisibwa n'abatasobodde kubeera nti munnange bakola eggaali bo babeera bavuddemu. Kakati eggaali eno evuddeko ebizibu bingi nnyo era byavuddeko okufa kwa DJ omu. Eggaali era nga Balamu muganda wange yakoze okulagira n'ayogera ku uppercut, abaana ne batandika. Teweerabira Maintenance Palace gwe ayagala solar systems ez'omulembe, nakugamba nti balina security lights nga zino zeeteekako zokka ng'obudde buzibye, ate bwe bukya ne zijjako zokka ne bwe batolika. Kati amasannyalaze gabeerako, abantu balaba nga munnange security lights ziba zeeteekako zokka. Balina water heaters ezikozesa solar, era gwe munnange osobola okubeera ng'obakubirako n'ofuna water heaters ezikozesa solar, n'ofuna CCTV cameras ezikozesa solar, n'ofuna water pumps ezikozesa solar. Abalimi musobola okulima seasons zonna kubanga olina water pump esobola okukuba amazzi w'oba osimye amazzi wonna n'ofukirira.
ku budde obw'omusana ennyanya ng'oba nazo oba ebirime ebirala byonna ebibeera nga tebirabika ku budde obw'omusana. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi obuuze ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyi ku kyaki akapande ojja kuba okalaba. Hillside View Apartments munnange eno nakugamba nti otwala tulutokka, balina buli kimu, twala tulutokka, wifi tevaako ebeerako full time, ate nga n'amasannyalaze tegavaako, security eri ggulugulu, compound parking nnene ne tent weeri munnange osobola okutuulako awo si nti w'opangisizza wokka mu apartment w'obeera, nedda. Kale munnange Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi. Alright munnange tukyeyongererayo ddala ebintu si byangu yadde n'akamu. Nkugambye nti eggaali efuuse eggaali era nga bino biviiriddeko n'abantu okufa. Poliisi erabudde NRM muve ku ggaali bannange, eyo style ate ya mubanda mmwe muyinza okuba temugisobola kubanga munnange oli ye ghetto president yamanye engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye. Kakati munnange DJ ate bw'atu yalusuddemu akaba oluvannyuma lw'okukubibwa. Baabadde ku mukolo ogumu era nga kuliko abawagizi b'aba opponents ababiri oba ba contestants ababiri aba NRM abavuganya ku kifo kye kimu. Tuli Busia district era nga munnange omuvubuka wa myaka 19 DJ Polly Bwire bw'atyo munnange twabadde ku NRM mobilization event, mukulu gwabadde gwa kukunga wali mu Namungodi wefuuno ogutwalibwa fetulya Namungodi yatibbibwa mu kufuula tawuni. Kakati Namungodi Town Council gye baabadde zijjukidde Namungodi bannange. Olunaku lwakutaano ekiro munnange lutukubye emabegako awo nga bali mu Namungodi Town Council. Kakati munnange twalya Namungodi. Kakati munnange bino byabaddewo era nga abantu babiri bakoseddwa, mulimu omwana w'emyaka 16 ate nga muyizi, ndowooza olaba. Kakati munnange Busia Police Commander Alice Kuka yatugambye nti Bwire yafumitiddwa omuntu ataategeerekese ku ssaawa zabadde nga 7 ez'ekiro era poliisi yagezezzaako kuba nti ejja Bunnambiro ne bamutwala Busia Health Center 4 naye munnange olwatuuse awo omusawo n'akabatema nti ono muleese nga yafudde dda. Kati okunoonyereza munnange nga banoonya eyabadde bwe yamufumise kugenda mu maaso n'ekigendererwa naye nga byonna munnange byabaddemu ebyobufuzi. Kakati omukolo guno gwabadde ogw'okukunga oba mobilization event gwategekeddwa State Minister Balaam Baruhagara era nga effujjo bwe lityo munnange lyakwetobeseemu oluvannyuma lwa enjuyi ebbiri olwa John Mulimba ne John Paul Wandera. Kati Mulimba ne Wandera bano bavuganya kubeera nti bafuna bendera ya NRM mu primaries ezijja mu maaso awo. Kakati abawagizi baabwe baabadde buli luuyi lunenya lwalwo okubeera nti nno baabadde batandise ebikola eby'effujjo ku Raale eno era nga munnange kino kyaleeseewo ate ebbugumu ery'amaanyi ennyo ku abo abaabaddeyo. Kakati Raale eno ku Raale eno eyabadde ey'okukunga kati Balaam Baruhagara yabadde gyali nnyo. Kakati olwo ayogera eri abantu asooka kubategeeza nga balina okubeera nga bawagira General Museveni awatali kwesikamu. Kakati olwo n'ayokozesa ebigambo bino. Balaam yabakunze okubeera nga bakuba omuntu yenna agezaako okuwakanya Mulimba
kwegamba Balamu ng'awagira Mulimba n'abagamba nti omuntu yenna agezaako okuwakanya Mulimba mukube bukubi, era yayogedde ku uppercut n'abagerezaamu nti mulya uppercut bwoti. Kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo uppercut, mugimanyi bakikuba wano wansi ku kalevu wano bwe bagikuba uppercut. Kakati munnange poliisi bwetyo nebanga kati essaawa eno enoonyereza nti oba ebigambo bya Balamu Baluhagala bye byaleeseewo obuzibu okubeera nti nno byaleese okukuma abantu, byaleese okukuma omuliro mu bantu, era ebyaviddeko kufa kwa Bwire eyalumbiddwa munnange ku ssaawa nga 7 nkugambye ez'ekiro, era bwe gutyo munnange omubiri gwe ne gubeera nga gwalabise nga guliko ekiwundu wano ku nsingo, yafumitiddwa n'ekintu ekiraga nti kyabadde kiwagale bulungi nnyo nga kisongovu kiri sharp. Kakati munnange okusinziira ku byabaddeyo bamutute mu mokyala awo, era nga abantu bagambye nti bw'omusajja yazze nga alabika muwagazi wa byambi bano abawagala ebintu ebyuma, bw'atyo n'amufumita era n'adduka. N'abalala bangi nabo baafunye obuzibu, waliwo Lawrence Owori wamu ne Collins Ojambo, ono muyizi wa senior 1, bonna munnange baabuuseewo na biwundu, Balamu ng'amaze okubeera nga alagira, ate ng'enjuyi zombi munnange zirina eggaali. Kakati muganda wange effujjo lingi nnyo, era waliwo ne minisita yakubiddwa amayinja mu mmotoka ne bagikuba yonna, era naye minisita musaasize. Ate abantu ababadde abazibu ennyo tebakubye emmotoka ye amayinja. Tuli Rubanda district, tuvuddeyo e Busia kati tuli Rubanda district, era nga bali mu kunoonya abo, poliisi eri mu kubanoonya abakubye Minister of State for Finance in charge of general duties Honorable Henry Musaasizi. Babadde ku kisaawe ekimu eyo kibayita akashanje gye babadde, era munnange okusinziira ku kyabaddeyo spokesperson owa Kigezi region Eli Mate yakakasizza bino byonna okuba nti byabaddewo ebityo, era n'agamba nti minisita nti yabadde ava ku kisaawe ng'amaze okubeera ng'akapeyininga nti abavubuka abakireereese ba hooligans bwe batyo ne bamusalako, ne batandika okubeera nga bakuba emmotoka ye convoy, ne bagikuba bubi nnyo, era ne boonoona endabirwamu zonna ne boonoona. Lino ffujjo likolebwa, bino njagadde mbikubuulire kubanga kati tugenda mu maaso, tugenda twolekera akalulu, ntulejja kugamba nti abanupu be bakola bati abanupu. Kati bino munnange jjukira nti mu primaries 2 aba NRM baatuuka n'okwetta, era twalaba omusaayi omuyitirivu ennyo wano ewa Ssekikubo. Already babasemudde omuntu Rashande, afande Rashande. Kati nno Ssekikubo agamba nti ono empapula ze ez'obuyigirize ziyinza okuba tezijjula, era ayagala akakiiko ka NRM akanoonyereze, Electoral Commission enoonyereze ya NRM Rashande empapula ze zijjula ez'obuyigirize oba embaawo tezaawera, tunaayongera okumanya ebifasayidi zeeyo. Kakati munnange minisita baamukubye, era kigambibwa okuba nti yagenze okutuuka eka nga era naye wano ku nsingo aliko ekiwundu eky'amaanyi ennyo. Effujjo nkugambye nti ligendera ddala mu maaso, era nga ababbi abakubi b'obupavers nti enteekateeka y'eggaali sayidi eri jjukira nti bano bo tebakkiriziganya na Bobi Wine, abakubi b'obupavers n'obuyondo. Kati already abo baasigalira eno kugambye group ya Alien Skin, era bateeka mu jjaati n'ebirala. Kakati bwe batyo bano bawulira ekigambo ggaali bagezaako kubeera nti bakikoppa muganda wange, ng'era bwe nakutegeeza nti amazina amakopperere oba amayigirire gamenya omugongo. So nga ate munnange kati ng'akusaasira ye agamba nti nze kanzireyo nsome,
kusaasira n'atera okutikkirwa mu October agenda kuba atikkirwa era agenda kuba atubuulira pulaani ye definitely bya bufuzi kubanga ekizuula ndowooza nti wano embaawo olina okugenda okukazaamuko ku bwino kale munnaye Catherine Kusaasira bw'atyo Nkumba University gy'asomera era nga eno munnange apasuwinga Bachelor of Arts in International Relations and Diplomacy BAIRD gye baamugamba tegenda osomeeyo kijja kuwa omulimu kuba tobadde mubi you have supplied us ekitegeera you have bali nkuba muganda wange goloza byangu kyolina kyekikutaasa kyolina kyekikola kyekikutaasa kakati munnange myaka 3 asomedde emyaka 3 era obumalirivu obw'amaanyi kitegeeza nti munnange agenda kweyungako bikumi n'ebikumi by'abayizi abagenda graduate nga October omwaka guno gwennyini era mumulinde temugamba nti teyasoma nga bw'olaba Joffe Rutaaya ate teyajja kati si MP kakati munnange eyo nga tuvuddeyo twolekere ensonga ya General Museveni ku balaalo era General Museveni bw'atyo alabudde Andrew Mwenda n'amugamba wali badde ova mu nsonga z'abalaalo abo kuba tobitegeera era tobitegeererako ddala gw'oliwo munnange bw'otyo nga muwuzi wa munyama Andrew Mwenda kuba kati credibility yagiruuzinga ddawo sajja yali ayogera netanaweza myaka mingi nnyo nga obwongo bugenze mangu asiimuuse mangu naye kati General Museveni jjukira nti naye ebintu byabikolera ku bibalo kakati ekibalo ky'abalaalo nti bw'otunuulira abalaalo basaasaanye mu buvanjuba obw'eggwanga lino mu mambuka yonna mu bukiika yonna gye bali kakati mu north east ne north west gye bali abalaalo baali awo tigenda ebisayidi eno mbaali we ugenda bwoti ozingeko northern yonna ogenda eri ewa musajja waffe Moses Ali West Nile yonna gye baliyo abalaalo kati baafuuka abalaalo kakati General Museveni yagamba nti alina ensonga ze kuyasinzidde okubeera ng'agoba abalaalo bano bagende Andrew Mwenda ye kyawuza nti kiri unconstitutional kimenya mateeka abantu abaagula ettaka lyabwe naye General Museveni yagamba nti yabalabula enfunda eziwererako ddala era nga amateeka gaali nti baalina okubeera nga babugiriza oba bafensinga ettaka lye bagamba lye baagula oba olirira entinga ng'olipangisa bupangisa oba nga waligula tikati olina okubeera nga ettaka eryo oliteekako olukomera kati abalaalo bano Museveni agamba nti bali arrogant nnyo ate balina emputtu beemanyi nnyo beegulumiza nnyo tebamanyiyo muntu yenna be bantu baffe abo nga mu biseera biri batugamba nti nga bw'alinnya bbaasi nga mulimu omulaalo omu bw'atuuka gy'atuuse abagamba nti tubaddemu babiri mu bbaasi ne munne bano abasigadde si bantu kale kwegamba bantu beegulumiza nnyo bantu beemanyi nnyo ate bantu bamanyiira nnyo okumanyiira okujooga bajoozi bo kakati nti bano General Museveni agamba nti bw'oba wapangisa ettaka oba wagula ettaka kiba kitegeeza nti ettaka eryo liteekeko olukomera kubanga abantu gy'olaze balimi ate era olina okubanga olina source of water amazzi ku faamu yo bw'oba togalina kiba kitegeeza nti ogenda kufuna obuzibu mu biseera eby'omusana kubanga olina okugoba ente ozitwale ewali amazzi zinywe zigenda ziri ebimera by'abantu kakati abalaalo bano bo muganda wange bantu bafujjo nnyo kubanga enkola eriwo kati mu biseera wakati abantu balunda fena tulunda by the way naye nti ente eyo bw'erya emmere y'omuntu bajja kukwata ente eyo bagiteeka awo kati gwe bw'onojja osasule byeridde kakati baabalaalo muganda wange gwe gezaako kwate ku nte zaabwe bagenda kuleeta ab'eŋŋanda zaabwe mu magye kubanga babalina kati bajje
bakozesa ekifuba n'okujooga okw'amaanyi ennyo be balaalo. Kakati General Museveni yagamba nti baliisa ente emmere y'abantu. Naye kibadde wujjukira ebbanga lyonna. Naye kati essaawa eno abantu bo bagamba nti gye tugenda mu kalulu bw'atyo General Museveni asazeewo okubeera nti kakati avaayo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ensonga eyo egenda kumbwanga emukoseza ddala kinene nnyo. Kakati bw'atyo yasinzidde awo General Museveni okubeera ng'alabula Andrew Mwenda nti wali badde ova mu by'otategeera kubanga kino si kusiga abampala n'oba ku bukyayi. Ti bukyayi ku balaalo wabula nti omulaalo yenna katugeze ng'ebintu byabikola mu mateeka era nga si mukozi wa ffujjo tayagala kufutubbala ku balala, kitegeeza tajja kufuna buzibu bw'abanga ettaka yaligoloba yalipangisa era nga yafensinga oba yakozesa sseŋŋengo okubeera nga faamu ye agifensinga. Kati ate akikola nga atambula aliisa enti emmere y'abantu, ekyo kirala. Ate nga n'ekirala mbu n'ettaka lye batalina kubeera nga bagendako, ttaka erya gavumenti ne ranches eza gavumenti baagala okuzeefuga bakozesa bannaabwe abali mu gavumenti abalina emmundu. Naye bwe nabo bitunuulira byonna outcome ya muntu kulwa mu buyinza ebbanga eddene kuba tebyali baddewo. Naye omuntu walwa mu buyinza kitegeeza kati bano ab'eŋŋanda baakozesa already bali muli. Oyinza okwesanga taata yasookayo n'aleeta omwana, n'omwana n'aleeta mukwano gwe, ne baleeta abazzukulu, n'aleeta bassenga, bonna nga bali omwo. Kakati nga balina amaanyi mangi, buli omu alina baamanyi. Kabangali nga mu 10 zonna zigenda okutaasa ente zibaawambye, ate bakozesa amafuta ga gavumenti. Mugende mutuuka eyo nga tolina ngeri gy'oyinza kuwambamu nte ey'oli nti eridde emmere yange. Kati munnange ebyo Andrew Mwenda byayogerako agamba nti nno ebyo bimenya constitution simanya biyita omutima gwa Pan-Africanism byonna. Bw'atyo General Museveni amugambye nti biveeko muganda wange muko biveeko ebyo. Kati essaawa eno tuli ku kintu kirala nnyo, essuula 226 yeriwo wandibadde obejjamu ekyejo. Tukimanyi oyogera nnyo era oyagala kufuna relevance naye wano tewaliiwo buyinja yadde n'akamu. Bw'atyo General Museveni bw'amutegeeza. Kati tulindiridde tulabe nga tumaze akalulu ka 2026 Museveni anaaba akyabiremerako bino. Anaaba akyabiremerako kubanga bonna nga balaalo. General Museveni agambye nti bano bali arrogant nnyo, banfujjo, bamputtu, batambula n'enkoni zaabwe. Abamu bagamba nti oyinza n'okuba ng'otambula ekiro baba ne zipikipiki ezo ng'omuggo agukutte mu bw'otegendereza ayinza okukuba omuggo just fujjo. Bangi be bakubye obuulyawo baba n'enkoni zaabwe ezo. Be balaala. Naye nga byonna sitiri bitutwala mu kalulu ka 2026 kubanga ensonga eyo nene nnyo. Kubanga Andrew Mwenda yagamba nti nga mu Buganda abantu ab'amawanga ag'enjawulo balinamu ettaka kati n'Abaganda babagobemu. Naye ate tosobola comparinga bantu balina ttaka mu Buganda oba baaligula nabali abalaala eri engeri gye baliisaamu emmere ente zaabwe ne bagiriisa emmere y'abantu ne bakola ebintu ebitategeerekeka. Ebyo munnange tebiriyo. N'ekirala baavaawa bo abalaalo abo. Kale kwegamba embeera eyo nayo eri awo ng'ebibuuzo bikyali bingi nti bo bannayuganda oba byonna bikyali awo. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye gyali mu kkomera alabudde n'agamba nti opposition bw'eteegatta n'ebeera divided n'ebeera nga yeeyawudde kiba kitegeeza nti Museveni tebalina ngeri gye bagenda kubeera nga bamusuuzaamu entebe. Kubanga tulaba aba Democratic Front eya Mpuuga n'aba Ecological Party eya Mohamed Nsereko abo nabo bali awo. Kakati twalabye ate nga PFF eya Besigye ne ANT eya Mukisha Muntu nabo bakoze omukago. NUP tenaba kubeera nga eraga ekibiina kyonna kye yakwataganye nayo, naye lwakuba nti obuzibu obuliwo bwendaba mu nsonga eno tulaba kanti tulina obuzibu obw'amaanyi ennyo
tuyinza okuba nga twalegamira mu kintu ky'okubeera nti opposition egenda kwegatta nga gye tusuubira amaanyi so nga ate tekisoboka opposition kwegatta. Nti Besigye bw'ava mu kkomera katugeza ziba mu nominatinze, Mao yeesimbyewo naye n'omubalanga wa opposition, Mpuuga n'omubalanga wa opposition, Mohamed Nsereko n'omubalanga wa opposition. Nsuubira okuba nti bw'oba osuubira okuba nti abo baligenda kwegatta nga tukimanyi bulungi nnyo obuvo bwabwe tubumanyi n'obuddo bwabwe tubumanyi, nga bwe bagogolooza nti bwe baneegatta kwe kumaamulako Museveni, kiba kitegeeza nti naawe oba oli kafu. Kitegeeza nti kakati true opposition nze ndaba eyolekedde okubeera ng'estandinga alone. Yes, true opposition erabika nti erina kuyimirira ku lwayo olw'ensonga nti okwegatta kuli tekulibaawo, tekuligenda kubaawo, wabula kati abantu people power, abantu balina kubeera nga baga nti atalina mukamwana weekamwana wekka, naye aba true opposition gye njogerako sisuubira nti bwe babeera nga amaanyi bagasuubira mu kwegatta kwa opposition okutalibaawo walibaawo kye balituukako, wabula nti bwe twogera ku true opposition buli munnayuganda yenna gy'ali eyo nga ddala akakasiza ddala nti awagira nsi ye si muntu buntu ng'ayagala enkyukakyuka, kiba kitegeeza nti oba endowooza zifaanagana n'ezooli okwetooloola eggwanga lyonna, kakati amaanyi ago nsuubira okuba nga gaba gamala bumazi. Nti Mpuuga ne bwe yeesimbawo tajja kufuna bululu, tajja okuleka nga bamubbidde, kubanga nabagamba nti okubagamba nti tosooka kuvuga mmotoka n'ova e Kampala ng'ogenda Masaka ng'olina 20,000 mu nsawo ate nga n'akalimi kalimu empty. Kitegeeza obaako n'ekyeweesiga. Kati bano balina kye beesiga era ssente bagenda kuzifunira ddala okuva eri General Museveni, kubanga General Museveni tukimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini atondawo opposition ye okusobola okubuzaabuza. Naye kati ng'oggyeko ebbanga liri lyonna lyabaddewo emabega nga abuzaabuza bw'atyo, essaawa eno we tuli opposition eriwo eya ddala ng'oggyeko eri mu bigambo, kuba kati bw'owulira Mohamed Nseko n'olowooza nti alina abantu kumbi talina, alina 0 people. Mpuuga talina, Mao talina, Mugisha Muntu talina, n'abalala tebalina, kubanga opposition yonna etunuulidde omuntu ogwo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, era abantu bonna gwe batunuulidde kiba kitegeeza nti kakati bw'aba nga agenda kwegatta n'abali, kuba kajjukira nti bino birimu okwegulumiza abamu n'okuba nti ndo kati balina ebigendererwa ebyabwe ate bibeewakana eno mu bantu. Olaba Mpuuga ng'ayogera kakasa nti naye ayagala kujjako Museveni, olaba kati kiba kitegeeza nti tewaligenda kubaawo opposition eyinza kubeera bumu, kubanga buli omu alina obuzibu. Twakitegera butegeezi wano nti FDC nayo ssente baali baabawa ssente, ensobi Besigye gye yakola kwe kusirika, kitegeeza nti already baali nsolima. Kakati awo essaawa eno muganda wange twabitegera bamaze kwawukana na kutabuka ne tetwali bitegedde. Kale true opposition ye ya zero tolerance, true opposition ye ya zero tolerance. Kakati bwebanga zero tolerance etegeeza kubeera nti tewali kuzibira muntu alidde enguzi, tewali kuzibira muntu n'antagambwako, tewali kuzibira ku muntu yenna agezaako okubeera nti nno alinnyirira eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala, nga ate bano bwe tugezaako kuba nga twogerako nga already n'obuzaale bwabwe tubutankana, kijja kubeera kizibu nnyo. Munnababufuzi yajja n'ekigendererwa gwe baazimba obuzimbi ajja n'ekigendererwa gwe baategeka obutegesi ng'era abaamutegeka balina ebigendererwa, kiyinza kubeera kizibu nnyo ate okumuggya ku mulamwa guli gw'abaamutegeka ate okumuleeta eno ku sayidi ey'abantu. Era yajja kugamba nti abantu baliwo okufugwa kukulembera bukulembera, some people baliwo okukulemberwa. Kitegeeza nti okukuba kwegulumiza okwa highest order, era nga munnange kikulaga bulazi nti tewaliwo okwegatta kwa opposition kugenda kubeerawo. Ekyo kyo ky'oba omanya muganda wange, wabula gwe ali mu true opposition bw'oba okyewulira kitegeeza nti tugenda mu protest vote, tugenda kumalayo n'ag'omu buto. Akugoba tabula kukyakusuuza era wajja kubawo kye tusuuza. Njagala gano nkubadde nga amagye gagenda kubeera mangi nnyo, kugambe nti bakati baleese baagala 1,100,000 recruitment ya 1,100,000 babaleete
already yatukakasa dda Muhoozi nti alinawo omutwalo already gugenda okuuma akalulu. Kati ebyo byonna byonna bw'obiwulira kiba kitegeeza nti bw'odda mu bino olindirire mbu mwegatte ate abatajja kugira okubeerawo nga beewalula bwewaluzi suubira okuba nga essaawa eno era nga Bobi Wine kyagezaako okutegeeza kyova olaba nga tetunnalaba nga alliance wakati wa ANT ne PFF nga agyembuleesinga ekiri awo. Kubanga kiba kitegeeza nti already abalala kati nga Bampuuga n'abalala bonna bazidde okukyankalanya buli kimu. Era kati kitegeeza amagezi galina kubeera malala, si kubawakanya nti bali kumbiranye ne Mugisha Muntu oba ne PFF, wabula nti oba oli awo kakati ate enswa ekyusizza amaaso tulina kukyusa nvubo. Ge makulu gaakyo. Sigenda kubeera nga nsookawo wano gwe bwe nampuliriza, gyebaleko era weebale nnyo kubeera nga ompuliriza. Tuzikalate mu mboozi zaffe eziddako wano Mukama Katonda ng'atusobozesezza akuume